sallallahu alayhi wasallam n'abo abamugoberera mu bufu bwe bye yasomesa basahaba be abakola omulimu gw'ettendo okubanga batuusaako byonna nabbi alayhi salatu wassalam bye yasobola okubanga atusomesa ne bateezibika bimu ne batuusaako wabula nti bonna bagezaako kutuusa ebyo bategeera. Oba oliawo tusaba Allah washitiibwa abasiime nabo mulimu gwali munene. Tusaba Allah washitiibwa abagalira abasiime radiyallahu anhum wa radu anhu. Naam, ekyo nga kiwedde biidhinillah olunaku lwa mukaaga tuyongerayo kusoma ne darusu yaffe. Allah wabanga akyagitukuumidde tumusaba Allah yongere gitukuumira kubanga mulimu okweyigiriza ku ddiini yaffe kyetugamba ate kubeera nga twongera ku busiraamu bwaffe. Eddiini ya Allah kusoma, obusiraamu lwota busoma bujja kumenya, ate eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuddiŋŋana. Tojja gamba nti mu wiiki nsomeyo lumu oba mu mwezi gumu oba mutuufu ate era oba osinza atasomerako ddala. Naye babangawo ka puroguramu k'okusoma buli bada magalibi n'oba nga si wano kweyigira ng'ogenzeewa oba toli bize nnyo tuulo omuwalimu oyo mubigyeko n'ebyo ebigambo bibiri kubanga teriyo kyenkanankana kunoonya irimu eryo yabalongoosezza okumalirira kwe. Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullah agamba nti la yaadiluhu shay'un liman sihhati niyatahu, teriyo kyenkanankana kutuula wansi kusoma eri omuntu yenna abalongoosezza okumalirira kwe nti ddala ntudde kusoma. Yagamba nti yanuwi bihi rafu lijahali, ono atudde wano okusoma aba n'okumalirira mulimu ye kyagenda kwejjako butamanya, n'abalala abasigaddeyo nabo abajjeko obutamanya. Zensonga bbiri lwaki omuntu yandibadde atula wansi asome. Sooka ye ng'omuntu kwejjako butamanya. Butamanya bubi. Oyinza okukola ekintu mu society nga gw'olabanga akola sunna ate ng'oli ku bid'a. Oyinza okukola ekintu nga gw'olabanga ali ku ibaada ate ng'oli ku bubuze. Gw'osobola okukola ekintu ng'olabanga ali ku ibaada enkulu nabbi gye yalagira, naye nga wallahi emaaso g'ekitiibwa Allah abula kimu kusirikira guyinja kuveewo buvi. Kati so obutamanya busobola okukozesa ekintu nga gw'olabanga ekituufu ate nga kifu. Naye omuntu okumanya nti kino kiri mu butamanya ateekeddwa kutuula kusoma, kuba omuntu asobola okukola ekintu nga yalabanga kyekituufu. Lwaki? Ebbanga lye lyonna tayagala kutuula wansi kusoma. Gwegendeza abantu batamanyifu na wuzu baba bafuna ssente baamala balowooza nti ssente ye wuzu. Bangi mu basajja balina ssente tabamanyi kusaala swala wallahi, nga mugagga nga apaakingawo Prado nonge nti agisumulula al-Fatiha agenda kudduka misinde yegali emotoka dduke nga tasobola kukwatula ekigamba al-Fatiha nga yonna aya 7 wakuyamba n'azimalayo ozirika. Kati bangi nembalala nga baavu mu bwavu bwe tafuddeyo okusoma ddiini ye abadduka kasagaana nti bangi swala nga Allah bwayagala tugisaale so bagisaala. Wallahi simanyi Gwolokutaano Imamu akigezeeko wanagalewo omuzikiti yagenda nti musaaga afuluma al-Fatiha omala gimalayo ate sina yokka nsalira magalibi yokka gye njagala tukata tukasira ka magalibi tugenda mu lasiri ate atuleke nedda nzijagala magalibi buli omwagisa abakazi mugale wao na jamada dawali kasi mukwata wali kisura kinzo okudduka ugwiza ne police muzije yakututira muno batugulire tetukyassa poza al-Fatiha yeganye kola ki gola igwe bakigeze ko Friday bagale wao ojja kulaba tabuliti bagati ogumuzikiti wa gwanta bakwani oluki olugezigezi haina mnyo musajja yatega ne mutategeera nakajantegeere nenga kye kimujja okutegeera kuba yimiriza kubasaza magalibi ate nga abajibaza kusaamu endada kikabiri. Kati abantu bangi nga n'okwazina wallahi tebakumanyi ngati ajibo mukologo graduation y'omwana wala alhamdulillah tusiimya tusazeewo bambi otwazinire zuuli ya leero ku mukolo gwa muwalawo ate imambu bila mu magezi bino binakolesa okukola si byange nze sinakola ebyo ngamba kimunti omukyere tegumaze nyongera omukyere sijja kubyaze nayo nawe tonsoza ate mu bantu bwotyo atoyo omulemerako ebbaasa ekalira nga yeesala kati haji naye nga bwali nga tasobola kwaziina kyokka ate kiyinza okuba mu ekyo naye nga tafuddeeyo abaana be bakole batya basome kwagira okubanga ye mugayaavu
tasobola tula wansi kusoma kyokka ate n'abaana n'abakola ki wallahi n'abazikako ettaka nga tasobola kubasomesa busiraamu bale tusome ddiini ya Allah yakola ki obutamanya bubi. Imamu Ahmad yagambye nti omuntu buli watula wansi n'asoma irimu ekisooka aba yejjako obutamanya ye ng'omuntu. Ekyokubiri asobola wano wava wano munnanga asobola okubaako omuntu ambuza ekibuuzo n'akimuddamu kusinziira ku ddasa gye yakola ki gye yalimu kakasa ku levo yo kati olina obuuzo bw'oyinza ottomera kiramuwa kityo omuntu okufiira mu swala kayinza okulemaako jamadani egive mugendo ofune wuzo olamudde ate kituufu without any addition neemu wadde aya ate nga kyekituufu naye nga tekuli yadde addition kiramuwa kityo omusajja okuwasa omukazi atali musiraamu ate nga guli musiraamu olaba bikwatagana embuzi okufumbirwa embwa volese example ate mukwatiddemu kale eri embwa eno mbizi tebisoboka kale ate owasooli atali musiraamu olaba tolina yaneegi nadisineegi naye omumaze lwaki olwayo akadde n'otula n'okola ki n'osoma. Wallahi okusoma wano okugattagatta ojja kunzika ofuse muwalimu nga kati ekisookerera ffenna abalonda batuyita baseeka mwazinyi wabasoma ffenna tuli bawalimu tutawesi nini ngwegamba ddi nani huyo omuwalimu awadde emirimu seeka salaamu aleikum salaamu oli otya tewali naye nga mukulani amaze wiiki tatunulayo Allah wallahi atuyambeko walaisa wallahi taala sakashafuwe oli mutu wali abuwalimu sigweyuna ekibuuzo gwobi busoma buli kanaku wano kulawuza kati bagamba nini sekashafuwa kyatugamba yabiddemu bakimanyi obisobola nakwaga mwalimu tiyasobola yabikwasaganye bamanyi era nomala kati banange nonze ngeno bikwasaganya batuula bakugommo kati omwalimu atofeze ekyo sekagudi yagamba bwati wallahi Allah tutaze tusomeseka kati bati baso okuita omuwalimu wowangalya kati seeka akomyewo seeka akoze eki tatolahimu nimbi seeka akomyewo omuwalimu gwe baliko toyagala kutula kusoma neraba kasaba n'ekibuuzaawo ku mizigo bagati mugende watatarahimu gyali bagenda ogwawo kikubuuza nga lwafuluma otambule gwe musoma omuwalimu gwe yakola atya gwe lyasomesa nowejjusa kesinga natuula nga gwayita kati wallahi teriyo kyenkanankana kutuula kusoma kubanga ekiyitibwa kusoma oteekeddwa kusoma paka lwe banaagamba nti kati adi jamiru Allah akoze eki amujjurudde kale gwe banga biganyi nga tolina budde kati funa agenda okusaalira wekibanga kikkirizibwa funa agenda okusaalira ate ekitakola ki wallahi kitasoboka musaale swala nga mulina okumanya kuyo abantu bangi nga n'omugamba nti soma mu Qur'an tasobola kusomera Qur'an naye nga mu busiraamu awangadde emyaka 35 naye nga okugatta obugasa ennyukuta yamanyi kimugatta ssente bizinesi muli mu mutwe ebikwana ne Qur'an talina biki nga musajja oluusi musaddaasi naye ng'ekiyitibwa okusoma eddiini n'okugisomesa abaana byakola ki wallahi byagaana naye ng'ate mujjumbize mu mateeka ga Allah tubakubira omulanga mwenna abali wano sizoni kati abaana bali mu holiday ke kaseera oteeketeeka omwana wo oli lwedde omuzzayo ku ssenti oli lwedde okumuzzayo ku ssenti nankani kubanga abaana tubalina tubasuubiramu okubeera abawalimu ab'enkya oba ba amiira ab'enkya ne mukkirize nti omulembe gwe tugenda mutwagala abaana abakoze eki abasomye n'ensi weetuuse yeetaaga omwana asomye ng'ate asomye ebintu bibiri nga byonna bitegedde Allah wamuyamba n'ategeeredde esayidi y'enkomerero eno ate Allah bamuwadde kyamaanyi kati omwana wo musomese ng'omusomesa ebintu bibiri wofunawo kacyansi ng'omwana obwo ng'abulina ow'amagezi gwe mutwala mu luzungu omusiru gwe muleta mu Qur'ani akwate ete muli basu bangu wallahi ekirawo kimawubwe ekibba enva ekibba ffene gwenja oja mu Qur'ani ojja wulira emabega bajja kunyiga ojja kutwala ojja kusoma osaaga ekibibbi ekyo ekirimu omubibbiro kyeta mukula nekisooka kibba saluna z'abannaaso zonna nekidda ne ku bulaadi bwonna apaakinga nga eyajja okukola edduuka kati nadda mu Qur'ani buno obutonotono Qur'ani zonna n'aziwuuba Qur'ani yange twalinga nebingana wallahi kubanga jamada lwe yajja ate nawula mu ofisi nga bagamba muno mubbi oyo gwaleta mukula
mu Qur'ani. Kati omwana alimu obugezigezi gwalabamu okubanga ajja amanya oluzungu alufuwa ataliso olufuwafuwa kati ono ajja kuba emupi emukono wantulikyana kati be mupi nemboza agenda akaddiwa inshallah kati katufuneyoko kuki alina buda agenda kuta kati kanteeketeeke nakati oyo omwana kagenda asoma ebyoluzungu ekibbibi nakiteka muki mu madalasa kikwate Qur'ani munanga Allah atero saasira bami ne birama wone gwa baleeta ne bigaana seeka Allah nasoma sone emyaka wagenda ba nga tanagimalako nenga n'omuntu nako botabifaanana ate n'obungulu ate n'abasaza wallahi ne bikwatirajo nga kize kibbibi kimawaya tekikwata bulungi Allah mu mwaka nakiwafaka kyokka yali omugezi gye bamutwala ne bikola ki ne bigaana kati omwana gw'olabamu amagezi n'okutegeera oyo mwennyini naffe wallahi gwe twetaaga osomesa ki eddiini gw'olabamu obusiru n'obutategeera era muleete tukole ki tujja mmugezaako n'ab'oluzungu bamutwalireko no bamuwuliremu nti kituufu wazaala omwana musiru so siffe kumutuwa buli lunaku baluwalabu kati abalina abaana nga bakyali mu ssenti nga masomero siga busiraamu balimu emiteeko ebiri waliwo omuntu ng'omwana tayagala mwana we somera mu ssenti naye olw'embeera n'awalirizibwa n'amuteeko nga wasaba Allah busiraamu yangamba seeka amasomero g'obusiraamu gatabuse ssente ziriwa waggulu otuuka mu ofisi n'oyogera n'ekyemu nga newokusaliraku wadde emitwalo egi akulaga likuleese tirina abaana babiri mitwalo mwagala 3 nja kukola emitwalo aga beekyemu bali mu ofisi balowooza bamalayo tebayaliriza bana bamulekwa mu kusooka twabaniza ne kati bamulekwa bayitira mu ssomero tetwagala kati siti ng'asasolako ekiki ekituufu mutuufu kubanga essomero litambula na ssente naye otunuliranga mu bantu abazze mu ofisi kasolabanga omuntu ng'alemeddeko manya nti tayagala mwana okusoma watali ddiini kati mbakwata abaana mubatwaleyo oba bakubanja ttamu 7 wolifa tulisasula ng'abasiraamu bagende nti Jamada yayagalanganya abanasomero ly'obusiraamu era administrator tugambye ambaji obukadde buta naye naye abe wamputtu na wafutwale kabutamusonyiwa utukabala ekyemu avemu ku mwasi naye musonyi Allahu akbar nti oba kubuta njagalako bumeka bubiri obwo mu busonde mbwagala awona batuyambi nawo ekyo mujja kuwakamu kitundu nkolekamu 8 nti kale awo tukasoma era abaana bajja kusoma kulwaniyo gye wakola ki naye bangi bahaji balina ssente abaana baabwe wallahi bali awantu basomera nga tewaliwo ddiini ya Allah Allahu akbar gwokimanyi nti abasiraamu bajjumbidde nnyo teeka abaana mu ssenti okusinga amasomero g'eddiini yaabo ekyokubiri mu kutambuza guno gwe bayita omusalaba simanyi byebiki ebyo wano mu Easter nga Yesu azuukidde ndowooza ne bamukomerera ku Mande gwokimanyi nti mubamu ku baana abasitula ekyo ekisalaba mulimu abaana b'abasiraamu wallahi nga mwana wa musiraamu omwana juzi nawe nabadde nanterako sitooli mwana wa musiraamu kalina amagezi naye kali mujjanga daleera kali eyo kawutta kayimba ennyimba za kikristaayo bayibuli ekali mutwe kasoma Matayo 12 soma Luka 3 kyokka ku makya gakaera mu Yasaruna n'owulira ennaku bane bangamba nti ono yabadde ayimba bayibuli nga vaawo nemulekedde tahiyatu nti teyabifudde nako ebyo bitahiyatu yo ye yabadde lunaku lulamba nga yimba na buyimba bw'abalokole kyokka eswala tanabagitereeza naye ebiri yabitegeera akana kaŋŋamye nti ffe bw'olaba nze gwe baasituza era nantira ekifaananyi ekiragira ddala nti yali kubaasitula guli omusaalaba naŋŋamba nze ono nakoowa tikya naŋŋamba osaaga ojja gusitula mwana wa musiraamu kasente weekali bagala standard omulala naŋŋamba nti bamusanga asoma Qur'ani mu ddoomu muvuze mukazi wattu asoma Qur'ani kyokka nga baana bali ku parade saawa ya bayibuli bamugjayo kifaalu zamunyokera mabega nga nti nze musoma nte somo ya buki
bamutwala kaweddeyo era emboko n'azifuna ng'okusiiba Ramadhaani omwana myaka 7 ku masomero g'obusamba nabasiibye ne bamalako myaka 8 myaka 9 nze kusomero wali kubeerawo omwana olaba ng'asiiwuusa aweddeko n'enkyakya eri mu kigere naye agaseeka njalumalako P2 P3 nga mwana asibe ennaku waganda ba ng'osanga omutabuliiki omukulu yali amulamanzaani akuma 15 olwafuna mujasita omutwe n'omusujja teyaddamu kusiiba paka ku yiddi ate alusa zaalimu yaziteekawo buteesa abamu aseeka zinkubye ate kuno nsiibyeko ekinene pozi muyaaye nembamu eyakuma 15 nga kituufu bwali bulwadde kati omwana w'omusiraamu ddala omwana atuuke mu P7 nga tasiba nkola malani gimalako P6 P5 tuli balyazaamanya wallahi wezibanga ssente ddala zeziganye saba Allah akuba amakubo we gatali ate sino naafuna akasomo nga ka mu kyalo ninga mulimu ya saruna n'eddiini ya Allah Qur'an esomesebwa mukole ki oba kibuga kigani musindike mu kyalo agenda asoma eddiini ya Allah naye abaana mulimu abaana nga bambi tebaagala nga balojja ennaku gye bayita mu masomero ago gye mubateeka nga bakooyeeyo tebalinawo mwaganya gwonna basomesa bonna okuva ku dayirekita paka ku mufumbi bonna bakomba omudaali nga neyajjamu ng'omusiraamu bamukatulikya balwe Luganda bamulokola kyokka n'asigaza ennya ly'obusiraamu ate n'akola ku basiraamu nti mulokoke mwe muli okuwona bwanege nti obulokola eddiini abaana basiraamu banyweddenywedde walimu ku bunywevu omwana yaŋŋambye nti ffe tumuddamu ne tumugamba nti nedda obusiraamu yeddiini eki entuufu tetusobola kulokoka nga ne seeka ajja okusomesa mu masomero ago wallahi baseeka abali oba omutuuza bulungi n'omunyonyoga nti jamada nnyonnyola nga seeka nze noonya nnusu nga bamuwa dakiika 3 mu wiiki ennaku 7 namo olunaku lutya eddakiika meka agenda asomesa biki kati omwana wadde waka ng'ayimba edduwa y'emmanju omuzadde omudiribadda n'agamba musoma eddiini mulimu gye lwakumika eddakiika meka edduwa eyo gye yakuyimbira taamu ewedde n'oba gwe tolaba taamu ewedde yeeyo yeemu Allahumma inni auzu bika tamanyi na kugitereeza minali kubusi kabakisi yemu ati seeka ate mulungi director yebala omulimu era ne mu meeting n'oteesanga ategeere nnyo nti twebaza director w'essomero lino okuteramu omuwalimu singa mu kaseera weeyogerera Allah akwata omumwa ogwo n'akusula mu bbanga n'akudduza wansi n'akuba n'empi nti abadde ki amagye ne gamukutte gwe weebaze kuseeka jja ddakiika 3 asomesa ki nga ffe abali ku ssomero erimu islamic just akalimu islamic akatono ng'eddakiika 3 gasobola kuntuusa kutuusa information mbaana wemmalira okuwandiika bawandiike ziba ziweddeyo nga nange ennyomba mu meeting nti ddakiika muntu waki ntono era seeka waanajja ye abala kimu muwaasola mu ofiisi nga gwe omuzadde oli wako otudde mwaba tusumbwa ku mizikiti n'oyomba akakiiko n'okayiwa konna kaba tujja kubagoba eddiini ya rasulu tufiirawo rasulu gwe ofiirewo nga tofiira ku mwana wo abaana batudde mubalina omutunde naye akutunuulidde bw'ati naye tamanyi kiddako naye gwe niyeyo nywevu addayo ku standard ojja kufuna standard za kibooko mu kabuli ojja ziwulira abaana mubakyuse walla bawadde obusobozi Allah tageza n'akuyingiza kabuli ng'omwana ali mu ssenti nga Allah akuwadde ku busobozi mutaase eggwanga be baana abo bagenda okubeera bawalimu b'enkya naye nga yafuna okasamantula agenda kubeera ati omuwalimu osanga muzenya nti seeka omwana nga njagala abeere seeka nga ggwe asomeseeko noga nti asomerawa ali wano ku St Joseph noga noli n'amagezi ate onvumye buvumi kakati osivuma gwe nyina n'okukuba oluyi gwe naye agamba nti St Joseph etendeka bawalimu okujjako etendeka bapasita babaaya bakusumbu wa ddiini ya Allah bayimira ku butuuti ne basoma ayati zitakwatagana wailu lil musallina abasaze bonna bakubonaabona temulabanga kulaani yaabwe bajerega noga noli n'amagezi eddako egamba eki
be pastor bali batusumbuwe mutwe nga mukubona bana b'abasiraamu balutadda burotazi pastor ugasoma yawo ayina neja nabba myaka gyalina wallahi tusomesa abaana eddiini waba mwannyoko nga gwe wasikira kitaawo nga gwe kiyamani w'abaganda bo bonna buganda bo buno obuto butunule munnyo busome eddiini yaabwe wallahi eddiini y'obusiraamu abaana batagisome Allah wanaaba abajjawo mu duniya abaana bagenda kwejjusa amenye taata namufunamu ki ku myaka gye yamala mufuddeyo kubateekerateekera mwerabidde okubateekateeka gagga omusanga ateekerateekera abaana ngenda okufanga kalina esitusi gye banajjangamu akasete buli mwezi neerabira nti abaana tamanyi tahiyaatu omwana w'omusiraamu esooka omukazi gwewafuna manga ddaleera si musiraamu tabitegeera tabijuwa yala bulabi nga bukamugi ati amanyi kimukuzaala nagenda mu kyaki ku Sande ko wamugamba genda gonna madini nejja mada simanyi kyobala mu duniya mu wamutaga genda naye akufuutukira baana azaala kati ayingidde baaba buli ramanzani byokole ebyo kati wamukomezaawo barakallahu fikum jazakum muzze nalla ajja kunyigira mu kayumba bwati akutte gwe tabajja kuba masasi ani akumanyi ajja kunyigira mu kayumba kwa Allah abakyala betegereze bemulina bazo ko bevuddeko n'ensonga ng'omukazi ayime gamba omwana tagenda kugenda kusomera abusiraamu nze nsazeewo kati gatego omusajja atosokosemu ku ddoboozi ayine n'okakkana nabo kikwano mbadde ntesa ekimwa oteesa ki kale bansonyiwe naye nga mbadde amayuga nakugamba wantu waki nakuyisaayisaamu awo n'owuzika ng'osabye mazzi aganyogako weebake tosobola geewa n'ogereetera kanseeko omukazi yannemesa abaana kati kuggwe naye ani musajja ani nannyini baana abo abakyala abo Allah basa abaliko majinni omwana waavayo ne bamuwaanako mu duniya muno nti ani asinze mu kulaniza Supreme Council nti ye Jamada Kasoro bane omwana wanita mune nyina yoli wali ina nayimuka nga tane nampisa basalamu ale osinika kinga juzi wano wali ogana kati ebitiibwa oyagala byaki ebitiibwa abakazi baliko okyuba abakali ombaka baliko mpewo nga ene empewo zabeddira emmondo ziri kuye nga zimugaana okutegeera mukasira walina otegeerera abakyala mbegendeze wallahi asobola okulemesa eddiini ogende ewaka abakyala bangi ega nti omwana wange ono wamala P7 kamutwale mukula n'emyaka egi ega naye tata Jamada nkwewunya ku magezi gwakuma mu P2 oyaga kotogera mwana wange mbisiba kane yo si ensonga esibya kikwano kale mbivuddeko oli mawaya obivuddeko ebiruwa byovaako mugabe bisibe ngekakuyambeko obadde otandikira ku kitanda leeta akasumulula oyagala kubira ni Jamada yakutwala alo leeta tulakita oba mutikke yagende ewaabwe semba buli tatumanyiira notemekera nogonda omukyala agenda kunoba wallahi wabanga omukyala mu maka yaganya eddiini ya Allah ogenda mu maaso mutadde ewaabwe wabanga yaganya eddiini ya Allah ogenda mu maaso yalemesa abaana osoma eddiini wallahi yamutadde asinga wabanga takyasobola kubuulirirwa ne wabanga alimu eddiini nga yakumakuma mputuuyo munywereze eddala gwaba atolokandoza gwaba anoba obako kizibu bana tubasomese wallahi mulimu obulungi musomese abaana b'obusiraamu basome eddiini yaabwe Qur'ani bagitegeere teriyo kyabbeeyi mwana tegeera kitabo ekyo teri kyabbeeyi mwana tegeera kitabo ekyo hadisi za nabbi naye omwana w'omusiraamu tasana kwogera qala rasulullah qala Allahu ta'ala tanna aya zawe nga aya giyita suula aya nga giyita suula nga te suula giyita aya kasekayo gundi essula eno yannema suula kiki naakuwaawo surati eno wayi surati eno ina lazina kafaru yaliwo ate eyo eno gundi eno aya eno masadi kate ebyo ebiki byogamba tabitegeera
nga kale nsaliramu nga tasobola myaka 7 myaka 7 kale aba mposo yakuyita n'emyaka 15 mwana ali mu siniya 2 kiwala tamanyi na kunaaba haidi omusaayi gwa buli mwezi tagumanyi taata wakubuuza webuzabuza maama ku myaka gyalina netamanyi amanyi aseka simanyi kunaaba gusuru kijaki gusuru kigambo kyawalabu kitegeeza kunaaba gusuru kitegeeza alo gusuru kunaaba enaaba yonna tulinamu ennaaba za miteeka 3 tulinamu al-ghusulu lwajibu okunaaba okwetteeka al-ghusulu mustahabbu okunaaba nga kwa sunna wal-ghusulu mubaahu n'okunaaba okwakkirizibwa kati okitegeeza kunaaba ki aseka gusulu eyo gusulu kyasumbuwa gusulu tonaabangako kati maama wabanga tabitegedde ate omwana abitegere mu siniya 3 babayigiriza kufuuwa mmindi nakuloga basajja baba tuse message kuba tabaddeewo tusomesa abaana ki saba Allah otubanga bwavu Allah mugagga tugirewo bwavu wabanga mputtu emitwe Allah guwa gitonda gomanyi wokwata nterera Allah nsaba otukwatemu tuterere munkwatanga siya ne munkwatanga yakwagala tutegeere wajiri abadunga ye ntegeera ye yakumala kumunyigamu ku kifaalu kaseka ntegedde ke mwansa katamu juzi nadda mu nteeko okay ngo ye ntegeere yakumuvuma kasija banvuma syaga kati bintu yakumvuma naterera alhamdulillah saba Allah washitibwa abaana abo abaana Allah tokola gwa kuzaala buzazi kolawo n'enteekateeka y'okubasomesa nakadde okuzaala kwetaagisa etuga kutambulira omusomo gwaffe gudinatambulako inshallah olwaleero tugenda kutunula ku mpisa z'okumala ekyetaago oba okumala ekyetaago n'empisa zaakyo ebyo bintu kati bye tugenda okuddamu ebyo kutunula kubanga tubyetaaga okumala ekyetaago ndoza ekyetaago kyeki temubitya bintu tubyogere zizo okuba sente okumala ekyetaago kya sente ane mwategere ennusu wallahi si kyeŋŋaamu nesenyiwe tuleete ekitoofu tataweisi adi naye tansanga erikirya nti ekitago kyemmanju si waliwo yo gyekiri yo gyekiri sigenakwawo tugende n'ekyo kyenyini okumala ekyetaago n'empisa zaakyo ekyetaago ekyawa ekyemmanju gwokimanyi nti eyo emmanju eyo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ayina byeyatunyonyola byeteekeddwa okukolerayo wamu n'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalamu gwokimanyi nti obusiraamu yeddiini yokka eyinza okusomesa ekiyitibwa kabuyonjo oba kabukyafu negiteeka ebbali ng'omulokole talinaawo hadisi wadde akanyiriri akoogera emmanju wangi okimanyi nti obusiraamu yeddiini eyinza okukuleetera ensomesa ennambulukufu ne gubeera omusomo ogutwala ennaku nga 2-3 nga bannyonnyola tooyi sigamba nti wagala nnyo okgendayo wabula obulamu bw'abantu butebenkera nnyo nga batuuseeyo singa aba n'ensonga ekola ki kyetaago ddala era ekyetaagisa buli omu okuba ng'ategeera bifo nga tanagagendamu kalina amateeka kalina ebiragiro kalina ebya sunna kalina ebitamwa ako kemulaba okumanya akakulu buli omu akalina mu maka omuntu waaba aguze poloti asookera kuki kafune ku buloka buloka toyi buloka 12 zija kumala toyi kisasi muto nimba si 2-5 olawo yekengedde olaba dokita alona watu gambi omusawo yenna yasoma busawo tasobola kukkiriza teyako kizimbe nga tolina toyi abadokita ate no bategeera ensonga eyo tebasiramuka akakantu okumanya nga ssebo kakulu wallahi kakulu ng'okimanyi ntwalinga ewaffe bugerera eyo kama waffe akulembera eggwanga lino yajjangayo ssebo kamulinga mabega tuli wano tuli taggulula akalusabo ka mugaso
Yaso gwatuka mabirawo ngembere kyakanga yimirira gwe ngaderi ngayetereza ngavaayo ngajjayogerera eggwanga akagosebo mukaveeko okumanya nga ka mugaso osanga omuddu nga katese ebweru ne mu nnyumba inikesi wetabukira mu nnyumba nga nalaga fuluma wawayi n'essimu y'ebweru n'ey'ennyumba wanje kabiriitiko ozunga nako ogende n'okatereka ovayo n'okeddiza n'akakantu kaliko amateeka gaako ako kennyini okimanyi nti swala yaffe Allah ogikiriza atandikireyo singa oba oyiseeyo Allah okukkiriza swalayo ye swala sigenze wala wuzu Allah atandikirawa wokimanyi osobola okuveeyo n'ofuna wuzu n'ojja n'osala nga byosadde bifu ngeriwe wononese aweteetagira kupakukira weewo teweetaaga pakuka wadde okulwayo okimanyi nti n'okulwayo obuli tuyinza ate nakyo okuga nti ne lwaki oluddeyo okutugamba nti mbadde nnyumirwa nnyo awo tewabako ensonga okimanyi nti omuntu wagende yafuna emirembe era bino munassa naweweramu kaawo nafuna ku bulamu nasuka n'amazzi neyigira bulungi agenda obeena ng'ate okoze eki naga tigufuranaka nakoma weeno nakola emirimu gye supiidi gyagiddeko bwati sijakomerawo enaku nga tabirinako kasebo kati wejjeko ekizibu gwereka gwe sajja wafeyo nga talinnya ku toto waba yabbajaji baganda bano balona ebinya kola otabiraba abiraba ddayo nagukubye guno nsagula kati akantu mukaveeko ketugenda otunulako ako biidhinillah saba omusomo mulamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah agenda okumujura mu myaka 23 gye yasomesezaamu 13 la ilaha illallah emyaka 10 nga nabbi asomesa bino wallahi akantu ako yakakonako ebitali bigambo bimeka n'ebigambo byabo wali mu kwawukanako wabula okumanya nkakulu n'abali bayawukanako muko kati aneda kino kikirizibwa ne bawukana ku lw'ensonga y'akantu ako lwaki nkaluddeko nnyo tuyingire omusomo baabu qada al haja okumala ekye wamu n'empisa zaakyo twongereko ekigambo ekyo mu musomo guno tugenda kulaba ensonga ziringa 3 esooka ma yahrum 6 ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa nga tugenze manju seeka alese ebintu biri mukaaga nga tebikkirizibwa kukolebwa nga oyingiddewa ebiri muka eyo ensonga esooka teza nti buli kimu ku mukaaga yagenda akinnyonnyola ne hadithi n'obukulu bwakyo kyetaagisa ddala sino n'okugiddiŋŋana mwaba osaayusa simanyi sijja kuddiramu aye tobuuza munno nja kulaba ojja kumpulira amo mubuuze sijja kuzibikira mulyango ayirimu soyinza okunoonya irimu awo ensonga ey'okubiri ma yukurahu 4 ebitamu obutamwa nga tekyaganibwa wabula nga kitamwa nga kisemberedde okuganibwa naye nga oba okikoze tekituuka ku levo ya haramu ebyo biri bimeka 4 emmanju awo ekisonga ey'okusatu ma yustahabu 3 ate waliwo ebiri sunna okukolebwa nga tuli emmanju ebyo biri bimeka 3 ebyo tugenda kunyula ensonga emu ku emu kwe tugenda ekisooka tugenda kulaba kuki ebiki munekyanzeeko ebintu 4 olw'okuba nkoze bwe nti yalla basaasire wannaye allahi barakallahu fikum tugenda kulaba mukaaga ebiri hara oba ebyaganibwa okukolebwa nga tuliwa nga tuli emmanju naam agambye nti ay albab aljamiu li ahkami qadai lhajati ategeezaamu mulyango guno ogugendeddwamu oba ogukuŋŋaaniddemu li ahkami amateeka agakwata qadai lhaja ku kumala ekyetaago agambye nti agendeddemu mwene ensonga kukutegeeza
amateeka agakwata ku buli muntu yenna agenda mu kayumba ako kubaako nekyakola ki nekyakolayo. Agambye nti wal umuri allati yanbaghi lilmuslimi, era nga gulimu ensonga ezigwanira eri buli musira tajannabuha, okubeera nga azeewalira ddala. Zonna ezigenda omutegeeza mu guno omulyango nti ziri haram oba ziri makruhu, okubanga azeewala. Wa au fi'luha, oba okubeera nga azikola singa banamugamba nti kino kyekiteekeddwa okukolebwa. Tugenze mu maaso. Agati qawluhu, kigambo ky'omuwandiisi agambye ma yahrum sitta, ebigaanibwa okukolebwa emmanju biri 6 byetutandise nabyo nga biri haramu. Agambye ekisookera ddala agenda tunyira ekigambo haramu kyeki, kubanga tulina enamula ziringa ezi. Ahkamu taklifiya ziri 5. Tulinamu wajibu nga kyatteeka, tulinamu makuruhu nga kitamwa butamwa, tulinamu mandubu nga kiri sunna, tulinamu mubahu nga kikkirizibwa okukolebwa, ne tubeeramu ekyokutaano al muharramu, ekyaziyizibwa dda. Zizinamulezi era ogenda okukoleza nga obusambafu kubokola ki sikakiramula kita kino kusinzira ku tegera gyetegaga nti kikkirizibwa, oba wokikola ofuna omusango, wokikola tofuna musango. Kati bino byetugendako agenti ebyaziyizibwa ddala ebiri haramu, nga singa omuntu aba abikoze kimuviirako okubeera nga afuna omusango. Naam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة Naam, ekitibwa al-haram nga tunakugenda ku ebyo byatuganibwa okukolebwa nga tuli emmanju. Kasooka tulebe ekigambo al-haram kyeki. Sheikh agambye nti al-haram, ekitibwa haram ma talaba ash-shari'u al-kaffa anhu ala wajhi al-hatm wal-ilzam bihaythu yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqu fa'iluhu al-iqaba. Agambye kyebayita haram nga kiri haram, agenti ma talaba ash-shari'u al-kaffa anhu ala wajhi al-hatm wal-ilzam, kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala omutesitesi w'amateeka oba omutesitesi wa sharia Allah kyeyatulagira okuleka. Kyakola ki? Kyeyatulagira Allah okola ki? Okukireka, naye nga ala wajhi al-hatm nga kyatteeka wal-ilzam nga kyatteeka okola ki? Okukireka. Bihaythu yuthabu tarikuhu imtithala, nga singa omuntu aba akirese
olw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala oba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam imtithalan ng'akireserwa kugobera mateeka ga Allah oba gobera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mwanna twafuna empeera olw'okuleka ekiri hara bino bagenda tunyonyola n'ebyo byonna by'omanyiko ebiri hara singa omuntu akireka imtithalan kugoberera Allah biragiro bye nagula nabbi Muhammad afuna empeera teza nti waliwo omuntu aleka ekyaganibwa nga sakyesa kulwani ngono wammanga abantu bagambye okunywa omwenge guli haramu ganyi bamala kukebera nti ebiwowolo n'amagwe bigenda kwegata lwa mwenge kati vaawo era mu myezi ebiri wogulemerako tukuziika nti nze ndi musajja muisiraamu omwenge nkoze eki era nze wallahi bawali mbasomesa omwenge naguvaako dda pozi n'okujja wano kunywa kacupa eno olimba bano omunaava ku mwenge kulwamugamba nti ebiwowolo n'akatago bigenda kola ki mu myezi ebiri tukuzi nze wallahi nze omwenge nakola ki seeko okuva nga yasomesa ku aya nagamba nti omuntu anywedde omwenge bannanga abeeranga kino pozi atetenkanya irimu y'emyaka egiwedde gye bamukubirangamu ng'aganya ova kuwalagi kati oyo alina tunyonyola nnyo nti aguvuddewo ku lwani wabula nza okuvaako gati wayi n'emyaka gyegyo ate nako kawooma tekerekeka n'akawumula lwa myaka so si ku lwakola ti teza nti bwakagwikiriza bwati bwepaaka anywamu naye nga tasobola kunywanga keyanywanga luli abantu bangi muganidde ku bwenzi bavubuka mmwe mugalola siri mufe ngambwa ekyo mbabuulira bagenda kunaaza nga n'okukwata tebasobola kukwata anti ng'osigaza magumba abakazi banyira negawuka gatambula gwe tolooza nti mukazi anyirira mulamu balina covid bali omwo batuddemu balina agawuka gabasinga emyaka n'obulungi gojjopa kukojja gwa muguuka gukulumira emyezi egi si gwali ebikomando emyezi egi nga oli mu kabbuli kati simanyi woogenda gamba Allah ng'ofudde siriimu era ffe tumugambe tutya nti Allahumma gufirlahu ate nga tujja mugamba ti gamadi huyo naye mutusonyiire kati yamanyi waddemu okusogeza mu muliro bakuwajjana kati muve ku bwenzi nga tonnaba kulinnya mu kaveera mulina abakyala baga omukyala mulwadde wa siriimu tomuwasa nti zogwenfiirako njamuwa amahale oliko mpewo lwaki wasula mu kuzikirira ng'olaba muli mwende ekya n'eggulo misana oyingiza gwe omuvubuka atula mu ddalasa n'osoma tetukusuubiramu kubeera na mwana wa bwenzi omuvubuka atula mu ddalasa n'asoma tetukusuubira kusuza malaaya waka okuggyako ng'abakusomesa totegeera bye bakugamba nga naawe gwe atategeera tetusuubira omuvubuka abeera wano ate kusiiya mukyala ku kkubo ng'embuzi gwe yaze bano mu ddalasa ne bakusomesa n'osiiya omukazi gwe ku myaka nawe okyasiiya kyokka ne gwe basiya naye n'akyuka nogamba nti enkoko kati oŋŋamba ki gwe naawe ate ntunula toŋŋamba tonkubye bwotyo bw'osumbuwa abaana astagfirullah kati va ku bwenzi nga tonnaba kulumibwa mbwa yakatwe bagita mbwa yakatwe mbwa yekote yamuluma kati bani enakaseke wenakwatako enakola kigwe yekato werumidde bwetyo wallahi wemuteesenywa obwenzi nga mukyalina obusobozi obuvaako va ku bwenzi kutya Allah kuuma wenna weekuume kutuusa Allah lwanakuleetera omukyala oli mu senior 3 naye obwagazi buli hayi banange olina apatayiti newolaba mbwange ebikino ekibona kyo nogoba pozi eno wacyankalanye omuntu yagoma mbizi ntambula yaayo katukono kabigula sindi bakalibu asitagafula akubye ejjinja ate akuba mabega takuba ku mutwe kati gwapatatiyo wegendere ku bisolo kati wonakwata ku muntu onajukira nti wamuwadde amahala watu wamuwadde abakyala webali era banyirira muba mulimu abatali basiraamu basinga n'abasiraamu okunyirira naye amaaso gatambulize wansi omanye nti ekiri hara Allah yakola ki yakigana oteekeddwa kivaako buvi okutuusa ng'ofunye obusobozi obunaawasa mu mpasa y'obusiraamu muve ku bwenzi bavubuka mulekere okugula mazimalaaya tubasaba sente ne mugaanira ssente wano n'ogenda n'olamuzanga yalamuza ya Saruna naafuso nga waleezi naawe maali olwaleero
ebintu byalinnye kati ekyalinye kwafuswa ddala kutufeera naye kyekyalinye kuye sabbuuni ono agenda kakamu nja kuwakana na 5 luli wansala sula luli wansala wano nja okugumu 2 sivaawo asebukasitwa neyesobo neyereega ati wakava na mulamanzaani nekugamba okukola ebyo akale nja kuwa gumu nja kuwa mutwalo wallahi ngukuweera wallahi nalayira nako olofune empeera ofune musango bavubuka bannange emyaka gyendi mukasanamo gye mulimu abamukumo obwagazi olina bwotuuka ne buyitirira n'owulira nga omufaliso gw'oliko ye Naalongo n'okwata akasimu ogumye erimalayayo ati owulire ku ddoboozi otebenkere singa ofunamu ya saruna n'owejjesa kishimishi saruda burqa n'ogyawo makhaliji gonna mu ya saruna n'owenyolera opagale banazina subuyi bwekiro kusinga wona dda ku malaya n'ogifubutula ebigambo ogenda ova ng'olina kuyingira kinaabiro kyokka empewo nnyingi ate ng'olina okunaaba singa kuvuddemu gakunaaba kati ekintu ekiri haramu kyekyo nga singa omuntu aba akirese ng'agobereramu Allah biragiro bye na nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama afuna empeera ebiri haramu bingi sizze kusomesa ku biri haramu naye nkulaga nti singa okireka lilla omuntu n'ova ku bwenzi nga tebanagamba nti olina siriimu abantu bangi obwenzi babuta lwakubala kubagamba nti mulina akawuka naga kangenezire ku ddagala abantu bangi baweddeko emirembe lwa bwenzi hatta abantu batuka n'okwenda kubaka abasajja mu maka gaabwe kyabadde busoga wano kamuli sajja bamussa ekisinga okunyiza manya g'abasiraamu ge gajja bamutsemisa natteke ng'ali mu nnyumba ya musajja munne ali ku mukyala we nga yeeyagala wayimuka waddawo bamukubye egi teyazzeemu kati sawe nali wansi wa ttaka anyonyola Allah kye yafiiriddeko ekyo kye yamugamba era ku kyalo bagamba nti gubadde muze gwa jamaada nga ye bw'atyo waleeta omukazi nga nti naamusobola oyetaaga ffe ate gye bali abasiraamu nga wallahi oleta kikazi kyo okijje kaseese owalapya ensozi kikusumbuye n'okireeta n'okikuba ennabuti pozi Jamiru ali awo aleba nga teyaleese anaasoma kyokka ate buzibu olina gwe yaleese ate okolera Nairobi omalayo emyezi waginaba kyokka ono gwolese naye omujje mu kyalo towamutabire nti ono Jamada tomwesinisizaako towamunyonyoddemu onajjanga mukwano gwo gye bifundikira ate gumu ebiye 3 nga mwanna twagula ekibanja mu makaago basajja weebali nga talinamu kutya kwonna okwenda ku muka munne wallahi yenna ali wano ng'oyenda ku muka musajja ekisooka baakutegeera dda ekyokubiri bali kukubala ekyokusatu kabuliyo wiiki ejja ogenda giyingira obitegedde naye talinaawo buli yenna agenda ku muka musajja gwe kimanye era avayo waka ng'olaamye mumajje mulamugete mama Jamaada ngenze naye nyinza obutadda kuba kati nawe ngenda okubyanza n'emyanza si yaabo bayinza okunkwatirayo ate wa bino byaffe na fami bitugasa ffenna pozi tozamunyonnyola teriyo muntu wallahi musajja subhanallah kwano gwanga nywa story bamutirawo saidi z'ejjinja musajja akola Nairobi yiri abana bavugaga motoka avuga safari tadawaka abakyala musanga mu mayumba bano banakyeyombekedde babatera okubafera mbuno nti nze sirina muki kakati atefa abavubuka twagala nnyo abakyala abali awo abatalina basajja ng'ennyumba yapangisa nga gwe kikutola kufuntula tubyagala ebyo era nojjaawo badaisha notuka mu nyumba noweeyamba nosagala mu kishooti noweetala TV nosaako nosaba obutunda ate muna ennyinimu mwenzi gwe nkapirawo kasabya nti wasindisa ez'ennyama ate munanga alina keya ey'obwenzi wallahi omusajja Allah yamugerera omukyala abakyala mubeesigako kyabo akufera muno nakyeyombekedde ng'abaana obalaba n'engozi z'omusajja zaba mu nnyumba nakyeyombekedde waawo oyo olw'okuba nti omusajja wa safari bafuna omutakkanyi obutonotono musajja nalwawo okukomawo mu kulwawo okukomawo yali afuna amawulire nti mukazi wo n'afuuse kiki
era ne jamada sebo kye yekola nfa nje mwezi wa jindaba awuta supu wale kamu wa malamu achali mu akantu kati vao sije ngateka program ngagawayi wike ja kampiteke yo bizinilla kali omukazi yeta manya nti omusajja date ya chusa mukufuruta saa mukaga nga nyini mwakonkona ngaba safari ono yukira ali mu kipule ate nyinimu ali mu buli yasowodde olaba omuntu ayagala kabuli wana Allah tutase wallahi awo nyini olwabuli eddobozi naga mukazi wangambo ina kyeyombeke diti nange simanyi mbirabidde wano ngayi wasiwe kitanda ala wotagala mukama katonda wasiwe kitanda gye yamukweka abakazi balinallo asana okuteeka mu kaleega kayingira wano gwe sewali buzibu tonkubya gwe jangu eno etanalita n'ekikaaya ofundira mulimu kasi musirika gwe muzabaje wakati wennyini namuteeka wansi waki wekitanda yamusoze gwesikado gakononeka mutwe namuteeka wansi wekitanda kati omusajja omukazi amanya nti omusajja akoze eki akomyewo